twagala okuyozaayoza Bruno K ku lw'omwana we gw'asuubira agenda okubeera ow'okuna. Ku guno omulundi tetugenda saba DNA. Unlike kuginde emirundi gyonna emirala mbu ate maama w'omwana ate Bruno K ate omwana wange ate omwana si wange ate DNA nedda. Ku guno omulundi Bruno K ku makya g'olunaku olwaleero akedde tuwa surprise ey'omukyala ate ng'omukyala gw'atuleetedde omukyala olwedde ali lubuto. Obuzibu bwe tulina ki Uganda kituvuga mu speed. Twali tukyali ku Eddie Kenzo ne Nyamutooro mwana wattu tuli okwo tutokomoka omugambo ate tugenda okulaba akatambi ka Patricia ne Victor Rose ne tubuukira tuba tukyali katambi ka Patricia ne Victor Rose mwana wattu ate mbu ze njagala mwana wange ani Winnie mpo omwana wange Winnie mpo omwana wange tubadde tukyali ku Winnie mpo omwana wange Winnie mpo omwana wange ate kati Bruno K tukubyemu ka surprise Bruno K tuyiyemu akafaananyi Bruno K tuyiyemu amawulire amalungi Bruno K tuyiyemu amawulire ag'essanyu ng'olunaku olw'eggulo akabeerawo akabenje buli omu ke yawulabye n'awulira ng'ensisi emukutte. Ku makya g'olunaku olwaleero tukedde ku mawulire ga ssanyu tukedde ku mawulire agazzaamu essuubi tukedde ku mawulire ag'omusajja lwakuba nzikiridde mu comment section ya post eno n'ensooka ndaabwe omugambo nga gutokomoka maama omugambo guli muli eri gutokomoka butokomosa omugambo gutokomoka butokomosa naye ffe wano ku SMX Media kyonna kye kiri Bruno K tukuyozaayoza otuuka ku linekkula abantu batono abalituuseeko however much nti bantu bangi abalituuseeko naye munnange buli omu time ye esooka oba time ye oba yakubiri oba yakusatu oba yakuna ebeera experience mpya tesobola beera nga kyaluli. So Bruno K tukuyozaayoza olw'okutuuka ku linenekkula nera ffe wano ku SMX Media stories affe zigenda okuddako ku bano tugenda beera tukuleetera details ne ku mukyala ono mukyala yaani buli kimu sobola okubeera nga tukikuwa osobola okubeera nga onnyonnyoka a new couple in town eya Bruno K ne mwana muwala alabikira ddala obulungi. Kankusaba subscribing onyigene ku notification bell tojja kubeera nga omisinga updates naddala nga zino.